ono omuvubuka eyakanzina musinga emyaka oba 10, naye amanyi obbikola oba yabiyigira wa? Kwekyava omuvubuka ono okunzina y'omu ku be nakozesanga kookingi. Omanyi nkookinga abaana ab'essiniya ey'omukaaga, naddala nga tugenda mu bibuuzo eby'akamalirizo. Era mbaweera ddala obudde nti ne bwe tuba tuvudde mu kiraasi bajja ne bansanga ewange ne mbannyonnyola, kuba nange njagala nnyo abaana abaagala okusoma n'okubuuza bye bataategedde mu kiraasi. Kati omulenzi ono yajjanga nnyo mukookinga asobole okwetegekera ebibuuzo bye eby'akamalirizo. Kati mu kujja ennyo ewange twakomekereza tufuuse ba mikwano. Twafuukira ddala ba mikwano. Era mu nnaku ng'ezo eza wiikendi ng'asiibira ddala ewange. Engeri gye nsiibawo omu bambi yamponyanga n'ekiwuubaalo. Kati mu mbeera eyo yatuusa akaseera nga takyantya, era ngijjukira lumu yaŋŋamba nti wadde oli ttica wange, mpulira nkufa era nkwagala. Kati nze nali free gy'ali ng'era omuyizi n'omusomesa we. Kumbe ye yagwa dda mu laavu, era olwaŋŋamba nti anjagala yanneewuunyisa nnyo, era ne mugamba nti nedda, ekyo tekisoboka. Gwe woba olaba nsobola okwagala omuyizi gwe nsomesa? Tolaba nti nkusinga emyaka? Mu butuufu nali sisuubira nti nnyinza okwagala omuyizi gwe nsomesa. Namukambuwalira era ne mugamba tekisoboka, kijje mu ndowooza, focus on your exams. Ate olowooza yapowa, yasigala nsonseka obugambogambo. Naye nga buli lwe yaleetanga ebibuuziboozi ebyo nga mujja ku mulamwa mmubuzaabuza oba nga mukambuwaliramu. Naye teyalekera awo, era yagiranga naŋŋamba nga bw'anjagala. Kati engeri gye yali afuuse mukwano gwange, buli lwe yabiŋŋambanga bambi ne mmukuba igino nga kimuluma. Yenna n'awotoka ate ne munakuwalirako. Kati ekyavaamu namugamba nti omanyi, leka nkirowoozeeko, nja kuddamu ng'omaliriza ebibuuzo byo ng'otuuse ku yunivasite, nga njagala asobole osetolinga ku misomo gye, asobole oyita ebibuuzo. Kati ate ekyewuunyisa, mpola mpola nagenda nfuna feelings eri omuvubuka ono. Omanyi ffe abakyala omuntu kasita aggambako, oyinza okwekaza, okwekalakaasa, naye omala n'omulowoozaako n'okuba obufaananyi. Kati oba kiba kitya nga nzikiriza, oba omuggo alina oguwera, ye asobola okunzikusa oba? Kale ebintuntu ng'ebyo okukkakkana nga ntandise okugwa mu laavu ne mwana mulenzi, nga lwatazze omukookinga mba mpoobaala, mu miisinga bye sitegeera. Kati lwali lumu, njijjukira yali wiikendi, nga twasiibye tusoma okubala. Olw'eggulo kyeyava ŋŋamba nti tica, mpa ku kawayini, mpulira omutwe gukyankalanye. Omanyi olumu twanywangamu katono. Engeri gy'asusse emyaka 18, naddala ku wiikendi, ebitabo bwe byatubowanga, nga tuyiwayo ak'okunywa akatonotono akanaaza okusa obwongo. Bwe ntyo naleeta ak'okunywa ku mmeeza, awo ffembi ne tunywa. Era ku lunaku olwo lwennyini lwe yasooka okunzina. Oba sitaani yankema atya ku olwo n'ankozesa ensobi eyo, byatandika bwe biti. Bwe twali tunywa kawayini, twawumuliza ku mu giraasi zaffe ku mmeeza, ne twetunula mu maaso tuti. Ate olowooza omuzimu gw'akaseegu tegwaninnya. Olwamutunula mu maaso nawulira nga mwegombye. Omulenzi ono oba yasoma atya endowooza yange? Oba yakimanya atya nti mmugudde? Bw'atyo yasembera mu bukkakkamu obw'ekitalo. Nampa kiisi eri luva okwaya. Yannywegera. Ate nali ntegeera. Nali sinatamiira. Bannange nawoomerwa kiisi ye. Kyeyava atandika okumpeeweeta.
okunkwatirira. Olwagira ne neekanga ne mwesikako. Olwo nga njijukidde nti ono gwe ndiko muyizi wange. Okusinziira ku buwoomi bwa kiisi, namanyirawo nti weesiimu stopping biyinza okgenda ewala. Era musajja wattu yandeka nadda ebbali n'atuula n'aŋŋamba nti naye ttica lwaki onnumya? Ate awo yankwasaamu ennaku neŋŋamba bambi omwana alabika njagala, byayogera abikakasa naye mulumya nga bw'agambye. Bambi omwana yankwasa ekisa naye era alabika si mwana kuba enzina gye yanzinamu yali ya kintu kikulu. Twagenda mu maaso n'okwenywera era ebyo ne tubivaako ne tubiviirako ddala. Kati nga ziweze essaawa ng'emu n'ekitundu ng'obudde obw'okudda eka butuuse. Yasituka bambi agende, ndowooza yali amazeemu obugiraasi nga bubiri obwa wayini, nange era obulinga bubiri bwe n'akanywa. Yasitukiramu akwate ebitabo bye muwerekereko agende addeyo ewaabwe ng'obudde buzibye. Kati yaŋŋamba nti munnaaye engeri gye ŋŋenda waakiri mpa hug. Newera Kafumito n'asulira okwo. Mu butuufu nalaba nga ate ekyo siyinza kigaana era bwe ntyo namuwa hug. Nagimuweera ddala. Namuwa Kafumito n'enzigwera mu kifuba kye nempulira nga sikyategeera. Neneebuuza oba kati ate biki ebintuuseeko okuba nga mpulira bwe nti eri omuyizi wange. Yampa haga n'anyweza, yali anaatera okunta n'addamu n'annywegera. Mu butuufu ku luno nabulwa amaanyi n'obuvumu obumusindika mw'eggyeko. Era namuleka bulungi ne twerya emimwa. Kati we twamala, kati teyakoma awo, yagenda mu maaso n'okunkwatirira nga bwankwata kabina, naye nga buli lwankwatako bw'ati mpulira bumeme. Mu butuufu nga simanyi kikigenda mu maaso nga nange sikyetegeera yadde. Omwana yannomansinga, yankola lumansi n'ankwata buli wamu, oyo atuuse mu mabeere, yazanyisa ennywanto z'amabeere gange. Omubiri gwonna ne gusannyalala, amagezi ganzigwamu nemba nga atakyali ku nsi, neŋŋamba ekiba kibe. Nange kyansukkako ne ntandika omukwatirira ne muweeweeta, ne mukwata ku muggo nga guyimiridde bitya. Bwe yalaba nga nange ntandise omuweeweeta, omanyi muvubuka w'amaanyi, wa mifumbi, ate lusitulamu ku kanyama. Yakkakkana bw'ati n'ankwata mu kiwato n'ansitula omulundi gumu era yantwala mpaka ku buliri. Olwantuusa bw'ati twatandikirawo romansi. Nantegeka, yalina obwangu. Amangu ago yanjigya mu sikaati n'anjigyamu empale n'abisuula ettale. Byonna yabikola, nampeeweeta, nannyonka amabeere nakkirira. Naye ate we yatuuka wansi ku bbakuli, Katonda wange omulimu kye gwankola, nzenna nalinga atakyali muntu ng'oba nninga muti. Simanyi kakodyo ki ke yakozesa na biki bye yakola, naye nina engeri gye nasannyalalamu ng'omwana oli andi mu bbakuli wansi. Nalinga atakyali ku nsi nga n'okutegeera oba sikyategeera ngenda okuddamu ku magezi okwebuuza kikigenda mu maaso, ng'omwana ali ku mmananzina naye nga mpoomerwa bitya. Simanyi nadduyo yagissaamu, nze nali navuddeko dda era nagamba kanzikakkane omwana nzine, buno obuwoomi siyinza bwesobya. Era omwana yanzina bulungi nempoomerwa, naye olwamala omutima gwannuma neŋŋamba ekintu kino kyenkoze si kituufu, kiyinza n'okunviirako oggobwa ku mulimu. Sinakindi ne bawamba layisensi yange, kale nabuzaabuzibwa kuba mu butuufu kye nali nkoze kyali tekisaana, naye ate nali mpoomeddwa. Awo nno nga twakamaliriza ffenna tugudde awo ekikookoowo, nabula engeri gye namugamba nti munnange nange nkwagala, ebintu by'onkoledde nsiima bwongerwa. Naye namugamba guma, fokasinga ku misomo gyo,
soma bulungi oyite ogende ku yunivasite kuba n'omuyizi ayagala omusomesa bannange. Nedda tekisaana. Bambi yampuliriza era kwolwo n'atambula n'agenda. Kati ate ekyaddirira yali takyava wange. Buli kaseera mwajja kumunnyonnyola, buli kaseera mwajja kumukookinga. Byekwaso ng'anoonya wanzinira. Nange tonnenya, nali nawoomerwa. Era yajjanga ne musomesa ne tusomaako kye tusomyeko olumala kunzina nga kinzina. Naye ate yali mugezi nga bwe tusinkana ku ssomero tubanga abateemanyi, ng'ekyama kyaffe ffeka abakimanyiiko. Ebyo byonna byaliwo ne tuwoomerwa ne twezina ne tunyumirwa. Naye ate obuzibu we buli nagenza okwekebeza nga ndi lubuto. Ate teri muntu muwala yenna gwe nali neebase naye. Omuyizi wange ye yekka gwe nawaako. Kati simanyi oba olubuto n'alukola ntya kuba omwana akyali mu siniya ey'omukaaga akyakola ebibuuzo bye. Kuba kati bwe bakitegeerera nti ono omwana ali mu bibuuzo ebyakamalirizo ye yanfunyisa olubuto, bayinza n'okugamba nakwata mukwate oba namwekakaatikako. Bayinza okunsiba, omulimu gwo sijja sigaza. Kati ate obuzibu obulala bwensanze kwe kugamba omwana ono omuto omuvubuka nti wanfunyisa olubuto atanatandika yadde kukola, akyali mu bazadde be. Okumufeesinga mumugambe nti ndi lubuto lwo. Basomesa bannange mwewale ebintu nga bino. Wamma kola subscribe.